Mugamba mutya abali ku channel ya Fate wa Chaiti YouTube channel ya Fate mbasaba mugende maaso no jegattako olwaleero zize nammwe bananyini somero bananyini masomero jagadde mbalage eddagala osobola okusimbako ku ssomero lyo okutaasa emyoyo emibi egyo kubeera nga tegijja kumalako baana bammwe mirembe. Ebiseera ebisinga tulaba nnyo ti abaana bakubiddwa emizimu ti emyoyo emibi gyamazeeko abaana emirembe aba bali mu masomero naddala ggwe omusomesa oba headmaster oba nanyini ssomero tunuulira nnyo eddagala lino ate ekirungi ddagala ate nga birabika bulungi birabika ng'ebimuli mugezeeko bisimbako mu ssomero lyammwe naddala emabbali w'ekikomera bw'oba olina bbugwe ku ssomero lyo kye muyita ekikomera emabbali waakyo munda simbamu eddagala lino lijja kuyamba bulungi nnyo lijja kuyamba ku baana baabo bali mu ssomero olw'ensonga nti emyoyo egyo emibi tegitera kwagala ddagala nga lino lyengenda okubalaga mulisimbe emabbali w'ekikomera kwegamba bibeere ng'ebimuli muterezawo bulungi ne biba ng'ebimuli naye lijja kuba ddagala erijja okutaasa abaana bo wamu nammwe naye wanaabaawo omuntu yenna nga tugeze nga musezi ng'ayagala kuseera ssomero lyo kijja kuba kizibu olw'ensonga nti eddagala lino kulu nnyo liyambako bulungi nnyo okulisimba lisimbe okuliraana geeti okuliraana geeti simbawo nnyo eddagala eryo oba ebimuli ebyo osobola okwetolooza munda mu kikomera ky'emabbali oba tolina kikomera nga tekuli lukomera biriraanye embalaza olubalaza lw'essomero beera ng'osimbako eddagala eryo tugeze gano amazzi g'ebbaati we gatonnya okwo ku ssomero kwennyini ku bbaati wansi genda nga weetoloozaako eddagala lino oba ebimuli bino bijja kuyamba bulungi nnyo ku nsonga eyo okulwanyisa emyoyo emibi obutasumbwa abaana bo. Nkati ng'eddagala erisooka oba ekimuli ekisooka waliwo ekijanjaalo ekyo kiyitibwa semuye. Ekijanjaalo ekyo kirungi nnyo abamu batera okiyita ekijanjaalo ekigoba abasezi otyo kati ekijanjaalo ekyo erinnya lyakyo mu Luganda kiyitibwa semuye bwe kityo bwe kiyitibwa ekijanjaalo ekigoba abasezi kirungi nnyo beera ng'okisimba emabbali w'ekikomera kyo munda oba ku lubalaza. Eddagala eddala liyitibwa muleke. Muleke y'oyo funa muleke nga bw'omulaba oyo nga bw'afaanana beera ng'omufuna naye mulungi nnyo nnyo buli kintu kyonna ekibi naddala ezo empewo ezitali nnungi zijja kuba zibaleka bulungi nnyo tezijja kusumbwa abaana bo n'olwekyo muleke naye beera ng'omusimba ajja kuba akuyambako bulungi nnyo. Busimbe nga buwerako ekirala bulabika bulungi buba ng'ekimuli bulungi nnyo. Eddagala eddala waliwo eddagala eryo liyitibwa akagoogwa mu Luganda. Akagoogwa bwe kiba kinene osobola okiyita ekigoogwa omanyi lirimu ebika mulimu ebinene n'obutono kati ako tukayita akagoogwa nako kalungi nnyo empewo embi zonna tezijja basumbuwa nako osobola okukasimba bulungi nnyo ku ssomero lyo ng'ekimuli. N'wabaawo eddagala eriyitibwa konkomaza. Konkomaza y'oyo buli kikyamu kyonna konkomaza ono ajja kikonkomalizaawo w'obeera omusimbye buli mpewo yonna embi yonna ejja kukonkomaliraawo ku konkomaza oyo w'onaaba omusimbye. Konkomaza bw'atyo bw'afaanana abalala batera kayita butolobojjo naye nga ayitibwa konkomaza naye asimbibwa ng'ebimuli mulungi nnyo. Ekirala omuti gw'enkomamawanga nagwo mukulu nnyo. Enkomamawanga ekibala kye tuyita enkomamawanga kyekyo omuti ogwo oba akati ako kayitibwa enkomamawanga kassaako bulungi ekibala. Kati akati ako osobola obusimba nga buwerako ngeri gye liri essomero abaana babeere nga balyako ebibala naye funako kw'osobola okusimba munda okuliraana geeti eyo oba tolinaako bbugwe kasimbe kompawundi yo weekoma oba weetandikira. Bw'oba osimba enkomamawanga eyo osobola okufuna eziwerako emiti gyongeena n'ogenda ng'ogisimba ku nsonda y'essomero lyo. Empewo embi ebyo byonna ebitali birungi bijja kukomaawo enkomamawanga eyo w'ogitadde. N'olwekyo mugezeeko okubeera nga musimba ebintu ebyo mu kompawundi zammwe wamu n'emabbali wa kompawundi mugezeeko okutaasa ku baana abo naddala emyoyo egyo emibi egitera obbasumbuwa. Musimbe ebintu ebyo mu ssomero lyammwe bijja bayamba. Ekirungi birabika bulungi bibanga bimuli naye nga ddagala
erigenda okuyamba abaana bo b'olina mu ssomero eryo okubeera ng'emyoyo emibi, abantu ababi, abasezi, abasera tebajja kuseera ssomero lyo. Njagadde mbeere nga n'ekyo nkibalaga mmwe bannannyini masomero. Nja kuba mbalaga ate n'ebirala kuba biwerako by'osobola okusimbako mu kompaawundi nga n'ebimu bajja biryako ebibala abaana. Kati nga bw'olaba enkomama wange eyo bagenda kugiryako ebibala ebyo ate ng'osimbye eddagala. Buli kikyamu kyonna kijja kukomaawo ewali enkomama wanga w'ogisimbye. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.